Simanyi babazikawa tokyajjukirayo sijjukirayo naye ekituufu omuntu bwaba mulavu weerabira maama ate oli tosobola kunenyezebwa bo wali obajjukira nze sibajjukira ate nze ate abaliiko nyinza bajjukira gwe tabajjukiridde sijjukira olunaku lwenabavaako lwenabeerabira oli mutuufu bannange nkusaba tegeka Gomesi kusho n'ategeke emishanana tugyesale kuba tugenda eri twasala emishanana gabwa omukolo osooka onekanekane okwana awo nno ayingiridde obufumbo bwa Meribata yajja okumuyamba. Ebbanga liyiseewo nga Kemisera tomuwulira yali yakkirira South Africa eyo omwami gye yamutwala gye yali akolera kati embeera yatabuka. Sooka owulire gwe yayingirira mu bufumbo ate yamutaasizza yakyamutaasa naye ng'embeera tennatereera. Kemisera wuuno yeetondera bonna naye ng'ekimutawaanya yayingira obufumbo bwa munne Meribata. Kama yebazibwe bannayuganda bannange kansubire muli bulungi amanya n'eddoboozi bamputa Kemisera omuyimbi wammwe yabayimbira ennyimba ez'abanyumire ez'omukwano kugeza nga Malala, Akagato, Sumagiza, Omukwano, Lugoye, Do You Love Me, Kasukaali, nnyimba nnyingi sisobola kuzimalayo naye nga olunaku olwaleero nga sinnayogera kintu kyonna nsaba okwetondera yenna nalinnyezizza ng'oli ogamba Kemisera yannyeza, Kemisera alina kye yankola ekibi, Kemisera yandaba mu kamwa, Kemisera yakola bw'ati. Nsaba munsonyiwe ne Katonda nsonyiwe. Aya yeetonze kati wano we wali firimu omwami eyamutwala omwami eyamutwala e South Africa anti gwe yapasula ku munne wulira we byakomekerezebwa. Olunaku olwaleero ekindeese bantu bange nafuna obuzibu ebbanga lino lyonna lye mundabye ensirise emyaka gino gye mundabye ensirise munnange sibadde bulungi nalimbibwa omusajja ajja mu bulamu bwange omusajja nannimbalimba n'antwala e South Africa nga nnimba mbuno agenda kunnoonyeza omulimu mu moolo nja kuba nsasula emitwalo ena egy'eno mu Uganda bwe bukadde 8 buli mwezi. Bwe nawulira ekintu ekyo bambi nakyamuukirira ng'omwana omuwala alina ezzadde nakyamuukirira nagamba nsobola okukolayo emyezi gyange nga5 waakiri nenzija nenzimbira ezzadde lyange akasiisira nenkyamuukirira nnyo. Saamanya nti omusajja antwala mu kufa, saamanya mikwano gyange nti omusajja antwala mu kubonaabonezebwa. Munnange bwe twatuuka e South naŋŋamba kati nno nabadde nkulimba byonna ekyakundeesezza njagala okola obwa smart. Bwe njogera obwa smart bantu bange abakulu muba mukitegeera. Saagala kubyatula nnyo kuba omwana wange akuze asobola okuwulira ebigambo ebibye. Aya ng'atuuse South bamugamba ogenda kukola bwa smart. Oyinza okwebuuza obwa smart bwe butya naawe oli muntu mukulu. Kemisera wuuno akyatubuulira bw'agaana okubikola ebyo yakola atya? Munnange nabigaana bwe nagenda ebya smart omusajja nampambako buli kintu nawamba pasipoti yange ID yange n'obusente bwange obw'ekikyala bwe nali ngenze nabo bonna n'abunzibako omusajja nambulako kuba twajja eno mu gwokusatu yabula mu gwakuna okuva olwo saddamu mulaba nembonaabonaawo naye nenzijukira nnyina ennamba ya mukwano gwange kanywanyi wange Meribata. Bwe yatuuka e South Africa ng'atuuse embuzibu obwo bwonna bwalimu ng'ennamba gy'ayina gyajjukira mu mutwe nga ye munywanyi we gwe yabbako ate omusajja. Nange ensi eno esasula bulungi kati gw'ogenda gusala otya onambuulira.
Uno kemisera akyatugamba. Munnange ate we twafunidde obuzibu ne tugwa mu babbi ne batukuba amasasi essasi ne linkwata omukono ndowooza mugulaba ekiwundu mukiraba kinene kituukira ddala eno kyankuba ekituli mu kibatu ne mbonaabona bambi mukazi wattu sente zibadde zigenda okunziza eka e Uganda bambi ate natandika zisasulamu eddwaliro nga sisobola kugenda mu government hospital yeeno kuba bajja kunsaba ebinjogerako nga ate sibiina babinzibako byonna babintwalako bannange bambi bata natandika okuba nga atansasulira private mpaka okutuusa we ŋŋambye bambi mukazi wattu naye mukazi muto aina famire yokulabirira nene nengamba kanzije munyambe bannayuganda bannange munyambe abantu bange mbegayirira mbakowoola bame mupatireko bambi mama fina munyambe bame mwenensi mbegayiridde kiwulidde sooka osabe nebbalamu kubanga ebintu bino nkimanyi bangi bagenda kuseka naye sifuddeeyo kasitanzireka bambi mukulu bbalamu balugahale nakweshenjereza munyambe nga likyo mu nsi yange Uganda munyambe bambe nabeshenjereza munyambe nga likyo mukana abeshenjereza omukulu Abitex promoter ekirungi gwoyukiririza mu talenti yange nsaba nyambe munkwatireko bambi nzireyo ewaka omukyala Susan Makula Bujingo kwegayiridde munyambe bambi munyambe nzire ewaka munyambe bambi na buli anayagala okunyamba omuwagizi wange yenna ng'oyagala okuyamba kemisera dde mu nsi ye bambi munyambe muyitire ku bata yajja okuntuusaako buli kimu munyambe muyitire ku bata mukwano gwange ajja kuntuusaako buli kimu nsobola okukomawo ewaka mbegayiridde bambi munyambe enamba ya bata eri 0753513352 yenamba ya bata buli anaaba asobodde oba muwagizi wange ng'olina gy'olina bambi yembeera bweri eya kemisera agamba nti abagenda okuseka byonna ebyamutuukako wulira bwagambye nkimanyi bangi bagenda kuseka naye sifuddeeyo kasitanzireka bambi njagala okwebaza abantu bange batabe yansindikamu bandabiridde bulungi mukama bawa omukisa neneebaza bata wange webale mukwano gwange kyendabye omuntu mu nsi osobola okuba mukwano gwogu nasinga ab'eŋŋanda 1000 webale bata wange bamensaba munyambe mama Fina mama w'eggwanga bambi mukulu Balamu Edikenzo taata mama Susan Makula mukwano Abitex promoter bambi munyambe abantu bange abawagizi bange munyambe nzireeka ndegayiridde nasanyukanga nyambiddwa bambi nfukamidde ku maviivi na buli gwe nali nsobeza nzonyiwe aya basi ensonga zezo nno omukyala yayingira obufumbo bwa munne omwami gwe yagenda naye South Africa akimusomesa yembeera gy'alimu ekyewunyisa ate gwe yabbako omusajja yessimu gye yali alina gw'ayinza okufuna obuyambi ensi eno ogirabye nti yeetooloola obufumbo bw'olimu olina gwe wasuuza oba kemisera ali South Africa kanzi gyombuulire kubanga